Balaam avuddeyo okubanga yeetonda ku lwa gavumenti okubeera nga nti waliwo ebibinja by'abantu ebijja okubeera nga bidisorganizinga public events ne bibeera nga bikola effujjo lyalyo. Wabula ng'ate agambye munaatusonyiwa olwa nsonga abantu bangi abaakoseddwa era waliwo n'omukyala eyamukubidde ng'omwana we baamukubye ekikonde ku liiso era ng'eriiso limulumira ddala ng'ali bubi. Wabula ng'agamba nti waliwo ne bye babbye ate nga bino byonna byavudde ku muyimbi omu naye nga mukwano ku eno channel. This is Patricia's latest and it is Trisha here. Make sure that you don't forget to subscribing, liking, sharing, atila tapping notification bell oberenga te ofuna notifications buli nteekayo video empya ku eno channel. Katuulire ate Balaam kyagamba ku bibinja bino. Lwa gavumenti okubeetondera ebyaguddewo mu ggwanga nga bivuddemu n'okukosa abantu ab'enjawulo okufuna ebisago nga biva mu bulagajjavu obwaleeteddwa ebibinja by'abayaaye bembeera mbagamba nti banywi b'enjaga abali obukoola abakoze effujjo okukuuka olwa Ssaabasajja ate ne bavaawo ne batwala effujjo lyabwe ne balitwala e Buloba. Nafunye essimu ku makya ssaawa zaabadde 11 omukyala bamuyita Namukasa yankubidde nangamba omwana we bamukubye ekikonde ku liiso teriraba nangamba abonayo minisita asaba kunnyamba nkubidde nga minisita w'abavubuka ne mugamba bamukubiddewa nemugamba ne mama ng'okidde essaawa 11 nagamba nti munange omuntu olina kwerwanako tumanyi mubeera bize mu aba gavumenti nemugamba nedda kati kyekyabaddewo nambuulira ebyabaddewo nampa omwana nenjogera naye nenga omwana alina obulumi bw'amaanyi eriiso liza otebamukulaba. Nabadde ndi awo nga nfuna amasimu abalaga abantu babiri ababadde mu nkuuka nga nabo bagamba babayambe essimu zaabwe baazibabbyeko mwabaddemu obuvuyo nembabuza obuvuyo bwazze butya so okukakana ogenda okunoonyereza nga byonna byekwasa ku muyimbi omu. Bw'atyo agenze mu maaso n'agamba nze Pallaso nabadde manyi muntu musirise so ye muntu asobola okuddawo ate yenyigire mu ntalo wabula ate si kirungi okubanga yagenze n'awoolera. N'agamba nti twayogedde n'abakwasisa amateeka nti babeere nga bawa bano abantu bombi obukuumi era omu ku bo oba akulira ebibinja ebyo wabanga balina ekibinja ekirala kye bayisizza obubi oba nga mulimu gwe bakubye bagenda kuba bamujjanjaba. Abantu bonna be batuusizzaako obuvune oba ebisago bagenda kubanga balina Bajanjabe. Nesagala kunenya Alien Skin yeka njala kunenya ne muto wange Pallaso mulijjo mumanyi ng'omusajja omusirise yayolesezza obusungu bw'amaanyi nnyo okugenda okuwolera eggwanga revenge. Nga gavumenti tubasaba mubeere bakakamu ebintu byonna bijja kukolebwa. Njogeddeko ne Ssaabaduumizi wa poliisi ate nga nayogeddeko ne minisita wa internal affairs jo nembagamba bakole ekisoboka kyonna ekisooka bateekewo okwerinda oba obukuumi wakati w'abano abayimbi bombi basooke tubafunira obukuumi. Ekyokubiri badismantolinga egangizi zaabwe. Ekyokusatu abantu abeetabye mu buvuyo ku njuyi zombi bavunaanizibwe. Ate omuntu ayakubiddwa nga yakubiddwa ekibinja abakulembera komanda waabwe waba Alien Skin ajjanjaba abantu byakoze ki byakubye omuli bakanyama n'abantu abalala. Agenze n'agamba nti Lion Island yaliwo naye tebakola ku fujjo. N'agamba Gagameo yaliwo tebakola fujjo. N'agamba Firebase yaliwo yadde yali nnafu naye nabo saabalabako nga batambula ku nguudo nga we bagenda nga banyaga ebintu by'abantu. N'agamba kati abafangoni beeyita ki? N'agamba nti ekintu ekyo si kirungi mulina okwefuga ng'abantu. Tene kirala nga promoter njagala okubasaba mwena abayimbi Lion Island yabeerawo teyabeerako n'abasiru abantu abagwagwa bagenda nga bakola kye bayita ekigaali ne muyita ku kkubo wano ne mubba buli dduuka lye musanze nti mutwala pulezidenti wamu oba mmeeya wamu. Bobi Wine yabeera ne Firebase wadde yali nnafu ne Firebase naye terina muntu gwe yanyagako bintu nga batambula. Gagameo ya bebakosa nesaawulirako nti yeeyise mu ntinda negenda ng'enyaga buli kyesanze ku stage. Lwaki zino zifangoni zo zibeera exceptional nti zo zirina obuyinza obugenda nga bubba abantu obujja ku mulyango n'omenya geeti bigamba nyoleddwa nnyo kubanga emabega nayogerako na Alien Skin nemubuulirira nga mu muto wange
ne mugamba tukwate mpola bino ebintu wegendereza nagamba nti ati muzeeyi tofuna budde bundaba. Bw'atyo agambye nti yasazeewo okubeera nga bakangavvula era babonereza mu ngeri y'ekintu ekikulu era babawadde emyezi 3 okuba nga tebayimba wabula ng'egyo emyezi 3 mwe bagenda okuba nga bakeberera omusango era bwe banaasanga ng'emisango bano bonna gibakwata bombi babiri bagenda kubeera nga bongera buli omu omwaka mulamba nga tagenda ku sho yonna takuba sho yonna tayimba wantu wonna era n'agamba nti ate nammwe ababa bagala obbateeka mumanye nti mubeera mu promotinga bintu bino byakubeera nga bantu barwana ovuichi ebintu bigenda tuuka bireetewo obutali butebenkevu mu ggwanga era n'agerageranya ne ku nsi ya Haiti. So kakati ndowooza nasazeewo ne bapromota bannange okubakangavula mu ngeri y'ekisajja ekikulu ekisooka kubajja ku stage abeetabye mu kulwana enjuyi zombi bave ku stage okumala emyezi 3 tuwe police chance okunoonyereza nga beenoonyereza etuwe ripooti bwe tunasanga nga ripooti ewunzikira ku bombi nga bonna balina obuzibu tubabaninga okumala omwaka mulamba naye okutandika nga 1 January okumala ennaku 9 tebagenda kuyimba wano mu Kampala oba ku bivulu bya omukufe oba ku muntu yenna. Then ekyokubiri mwabavaayo ne mubategeka mugenda mu maaso nga mubategeka naye mumanye nti tuli mu promoting ebibinja ebigenda okufula ensi yaffe ebeerenga Haiti kasaawa zino ekuumibwa nsi ya poliisi y'amawanga magati nga n'abannakenya gye bali eyo ekibuga bakiwamba ekisaawe ne bakiwamba naye nga baluwamba bano abavubuka abagamba nti bo bali anirule ani agambye nti anirule gwe nga toyina pulezidenti kati pulezidenti abeera atuyamba ki so tulina pulezidenti wa Uganda kitosobola gamba nti oli anirule. Ate era ayongedde okubeera nga clearing the air n'agamba mwe abalowooza nti Alien Skin akola ne gavumenti mbategeeza nti omwami oyo akola n'empuga mu Democratic Alliance takola na gavumenti alimu ekyo ekibiina ekya Democratic Alliance. Njagala kuddamu bannayuganda mwenna ababadde balowooza nti Alien Skin akozesebwa gavumenti emabegaawo mwabadde mulaba Alien Skin yagenze mu Democratic Alliance ekulemberwa mwami Mpuuga yali leader of opposition. So Alien Skin akolagana ne Democratic Alliance takolagana na NRM ati kubulidde takolagana na ki takolagana na NRM nze saagala kwogerera bibiina by'abantu abalala. Ate ye omwami Abitex mukambwemu era munyinvumuko lwansonga era agambye nga we mulabye nti n'ebintu bino bibadde nga bigenda mu maaso twasazeewo ffe nga bapromota tuyimirize show zino zonna era omuntu yenna we banaategeka ebintu byo n'ogendayo manya obulamu bwo buli ku ggwe era gwa buvunaanyizibwako singa ekintu kyonna kikutuukako. Bw'atyo era n'agamba n'abakwasisa amateeka nti banaye omwana oyo Alien Skin bingi byabadde nga zaakola naye ng'ate tetulaba mutuwana ripooti. Wano yagenda nakuba abasawo ate nga waliwo n'omwana eyafa ripooti eyo tennaba kujja kubeera nga bagituwa nti alina emisango egisoba mu 3 wabula nga ate gyonna tebatulaga nti no bali muggikolako oba balina engeri gye bamuvunaanamu oba babeerawo n'engeri gye bali mu mubonerezaamu. Ayogedde bingi ku nsonga za Alien Skin naye nga ate era njagala naye obeere nga omwewulirako naye nga mukwano nkujukiza nti teweerabira kubanga osubscribinga n'okulayikinga sharinga era tapinga notification bell obeere nga ate ogetinga notifications buli wenteekayo ekipya kweno Yabadde 31st n'olusooka omwaka efujjeero lyakoleddwa omuvubuka gwe bayita Alien Skin. Twetonda olwa embeera eyabaddewo si enkola yaffe nga abakristo bakamu baffe beba abalabi era be bafunye obuzibu. Ekituyisizza amawulire olwaleero kwe kubategeeza nti nga tuli wamu ne bapromota bannaffe bonna tubaaninze abayimbi bonna abatuusa obulabe ku waggulu nga bakulembeddwamu Alien Skin n'abayimbi abafaanana nga Alien Skin. Era tubategeeza omuntu yenna anaapangisa Alien Skin n'omuteeka mu kivulu tubasaba bakama baffe nga tetunaba kubagamba nti atereezezza takyatambula nagganga nga temunaba kuwulira ddoboozi lyaffe temuddamu kugenda mu kivulu Alien Skin kyalimu. Bw'okigendamu kiba kitegeeza ebigenda okubeerayo mwe ogenda kuvunaanyizibwa gwe n'obulamu bwo. Kituleese olwaleero okulaba nti tuyimiriza buli kimu tuzze kutegeeza nti poliisi ekoze kinene nnyo okuwaganyiza Alien Skin kubanga poliisi tosobola kubeera nga poliisi mulina emisango egisukka 30 nga giwawaabirwa Alien Skin ne muba nga mwasirika
ekigendererwa kyammwe kyakutuusa Alien Skin abatuuki atuuse obuvunaanyizibwa bwamwe mutasobola kukola tetumanyi. Alien Skin bamukwata ne bamusiba, naye waliyo omuntu eyafiira ewa Alien Skin, yafiira mu ddwaliro n'akuba n'abasawo, naye okufa kw'omwana oyo poliisi temuvanga na lipooti ntongole kutegeeza nsi yonna Uganda omwana yafaata ani yamutta. Poliisi mwasirikira ekintu ekyo. Poliisi mukoze kinene nnyo okuwaga Alien Skin okukola effujjo, era poliisi yevunaanyizibwa. Bwe muba temusobola kumujja mu bantu mumutwala eyo bamulihabu amaleyo omwaka nga gumu nga beyetereza, ffe tetugenda kukirinda. Tetuvuddeyo tubategeeza nti Alien Skin tumubaaninze okugenda ku siteeki eri abantu kubanga wabulabe ne ttiimu ye eri abawagizi baffe. Abantu baffe bafunye obuzibu, waliyo yavuddemu eriiso, bangambye babawunsa abawuba babadde bagenda ewa Alien Skin kubanga kirabika poliisi yalemereddwa okukwata ku Alien Skin. Kaakati katumuteeke mu kkooti y'abantu. Wuba poliisi bagambye ebakugidde okugenda ewa Alien Skin. Lwaki mukozesa obukugu ne speed nga balumba Alien Skin? Ate Alien Skin baba alina balumba ne mumwebbeetu n'abalumba n'abakolako effujjo n'amala nateeka. Ntegeeza IGP damuliro owuliriza nnyo naye osirise. Bwatyo ate omukulu Abitex ne Balaam bwe bayimiriza ebivulu byonna ebirina okubeera mu Pallaso ne Alien Skin ate era tebalina teeka kintu kyonna, era ne bagamba gwe wenna ayagala obyenyigiramu obulamu bwo buli ku ggwe era gwa buvunaanyizibwako singa ekintu kyonna kikutuukako. Naye nga mukwano nkujjukiza nti this is Patricia's latest. Teweerabira kubanga tewo subscribing, liking and sharing, tapping a notification bell obeere nga tewo getting notified buli lwe nteekayo video empya kweno channel. Thank you so much for watching. Bye bye.